Abana bavano ngali mu biyumba badde ne stresses zaabo watuka wali oshiba nti ayingira wali ayidikezo nti akola ki ayingira so ng'omukulu yavuddeyo wano tusaba abeereko n'abalala bakola ki kubanga abantu bagenda kuggwa abana bakyakola abana tebagenda kuggwa abagenda kulambe wabakyali bangi oba okitegeera kati ate kulaba Okay, nkulamusizza go wenna eyakatoyungako ali ku mukutu ogwa Nyondo Media yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku guno omukutu gwenyine embeera nga atemba tusako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olwa leero nnoonyezaako omukulu owa Mpombo African Restaurant none other than Hassan the Rocks. Leero olijjukidde. So wenna tulaba ebiseera bisinga omukulu buli wemuleeta wabeerawo ensonga enkulu ey'amaanyi ate nga tumuyigirako nnyo ebintu bingi nnyo eby'omulamwa era abantu basinga mugamba ate omwami yongera ddala okumukola ki okumukomyawo kubanga tumuyigirako ebintu bingi nnyo so n'olw'ensonga eyo nako olwaleero ndi naye era ng'ensonga gitugenda kubanga tuttaanya nkulu nnyo Munnayuganda yenna weetaaga okubanga ogiwulira nga sinamu akakisa kweyanjulira amannya ge mbadde nkusaba ogende maaso beere ng'ate vidiyo eno giwa like tokoma okwo genda masa tobere ngo sharinga wakono atuke ku bantu abenjawulo olw'ensonga nti omulaba gw'olwaleero gwo gugenda kusukuluma ku miramwa emirala era nga gukwata ku Bannayuganda fenga ffe Bannayuganda mu nsi zonna ez'enjawulo oyinza okuba nga oli mu Amerika nenga n'olinawo muganda wo oyinza okuba nga oli mu nsi yawa nenga n'olinawo muganda wo so n'olw'ensonga eyo kamu akakisabere ng'ate abeeyanjulira abali tamulabangako ababulira amannya tutandikire ddala awo tumanye ensonga etuleese olunaku olwaleero. Abatulaba mwenna abali ku Nyondo Media amannya n'eddoboozi bampita Hassan the Rocks. Sanyuse nnyo okubeera nammwe olunaku lwaleero mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okubeera eky'emirembe nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbasaba okubeera nga musubscribinga ku mukutu guno okulayikinga video eziri ku mukutu guno n'okuzisharinga n'abalala okubeera nti bamanya ekigenda mu maaso mu nsi. Neneebaza abaddukanya omukutu guno okufangayo okunoonya okumanya buli kimu kyonna ekiba kiguddewo ku Bannayuganda nebeera nga bakitegeeza ensi kwegamba batuzibula amaaso ne batatukuumira mu bwamuzibe era ne batatukuumira mu butamanya. N'olwekyo mbasaba mubeereko mulize mumanye kye kituleese era kye kigenda maaso olunaku lwaleero Nyondo Media kyakuleetedde. Mwebale nnyo. Amina. So nonyeza omuntu omutuufu ow'okubuuza ku kigenda maaso nekyo eno etegekeddwa era nga agenda okuba omuntu omukulu y'owekitiibwa kamuyite Bobi Wine bwe tuddamu eno ensiike abeera mwami Bobi Wine oba mukulu Bobi Wine n'oyo yoyo mwene ensike yaki ya music His Excellency Bobi Wine. So sho eno ine ensonga lwaki yategekebwa twabaleeterako emabega kaawo Bannayuganda abalinga basula ku unioni twava amabega ddala nga tubalaga Bannayuganda basulanga ku unioni akaseera katuuka ne bayitibwa okuba nga ate bayambizibwako gavumenti yano kubanga badde ewaka era abaana bangi mwakungana ku unioni emotoka ne batwala ku terminal 2 bwe mwavaawo ne mugenda ku deportation center. Enteekateeka ze twawulira nga ffe zaali nti gavumenti ya wano yali yeewaddeyo okuba nga ate egula air ticket eziwe abaana babeere nga badda ewaka naye buli lunaku olwakyanga n'ennamba okulinnya abaali 1,000 ne bagenda mu 3,000 mu 4,000 ne beeyongerera ddala kubeera nga baki nga bangi awo sijja kulimba gavumenti ekintu ekyo yakikomyawa wabula ebbanga litambudde nga baganda baffe bannyinaffe bali awil ku deportation center abamu ekyokulya kibulamu abamu oba oliawo nga balwadde naye nga gavumenti yaffe ngaffe tetumanyi kiki kituufu kigenda mu maaso era sijja kubalimba kuba simanyi kyeteesa simanyi kyerowoozaako tuvuddeyo several times netukowoolako okubanga abaganda baffe bayambibwako naye shone yategekeddwa ngaazi omuntu nawuliddeko nti waliwo ensonga lwaki era nga omukulu Hassan the Rocks yagenda okubanga atunyumira bulungi nnyo sheno yadde ani agikulembeddemu era nsonga ki ey'amaanyi egenda okubanga etegeseddwawo sho eno egenda kubeerawa
dina di tuwere nga buli kimu tuwera awo era nga tumanya. Neyanza nnyo nyawo Nyondo Rozet, director wa Nyondo Media, okumpa omukisa okujja okwogerako ne bannayuganda ku kigenda maaso ku show eyatuumiddwa charity show. Oluvannyuma lw'abaana abo okukwatibwa ne batwalibwa nga ekigendo kyali kyakubeera nti bazzibwayo waka kubanga baali stranded. Basukka obungi era ensi ezimu zaakola ekisoboka kyonna okujja nezijjawo abantu baazo ne zibazaayo waka kasita zamanya nti kyekizibu kyakuzza abaana waka. Gavumenti yano nebeera nga yasonyiwa abaana bya overstay na buli kimu kyonna just nga kyetaaga kubeera nti babagulira tiketi bakole ki baddeyo waka. Ensonga eyo yatambula era twakyazaako omukulu wano ayitibwa Honorable Mwadanku Nyingi nga ye Minister wa Foreign Affairs owa H.E weta Shadow Minister. Najja n'atuukayo abaana gye baali n'abalabako n'ayogerako nabo buli kimu kyonna n'akimanya. Naddayo n'alipootinga n'ategeeza eggwanga n'ategeeza Parliament n'agenda mu Ministry ya Foreign Affairs n'abategeeza buli kimu ekikola ki ekigenda mu maaso n'ekyetaagisa. Nawulirako abantu ndoza ab'enjawulo abakungu abakwatibwako ensonga eyo n'abavaayo okubaako kye boogerako. Naye mu bo omukulu minisita wa nsonga ez'ebweru omukulu Jeje Odong yavaayo n'agamba nti gavumenti terina ki ssente bakigulira abaana abo tiketi bazzawa Uganda. N'omukulu Mwami Museveni naye n'avaayo n'agamba nti abaana abali eno abajja mu Buwarabu si ye yabaleeta era tabatumako kujjayo era n'abavunaana kyekyabajja Uganda bajje eno okubonaabona ng'ate Uganda emirimu gye giri mingi ne batasigala Uganda kukola mirimu giri Uganda. Oba okitegeera nekitegeeza nti yo nga gavumenti yaffe ekimu ekikola ki n'ekivaamu ne basigala nga tewali ssuubi. Essuubi ne lisigala eriffe bannayuganda abawangaalira wano okubeera nga tukola ekisoboka kyonna okuyamba baganda baffe abo babeere nga baddayo waka era ndowooza kati bagenda myezi 2 nga bali eyo. Omukulu akulira ekibiina kya National Unity Platform omwami His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'ayogera ku nsonga eyo era nekitakola ki nekitayamba kubanga jjukira nti si yasalawo ekyenkomeredde mu ggwanga. Ekyokubiri nti neweziba ssente nga zezeetaagisa abeere nga abayamba abazzeeyo yenga ye nga nazo nnyingi tazikola ki tazisobola ng'omuntu kubanga abaana baki bangi. Kaakati kyavaavaayo n'agamba nti ka tukozese ekitone kyaffe kye tutaagula Katonda kyeyatuwa obuki kyeyatuwa obuwi katukikozese okuyamba bannaffe. Kwe kubeera nti yavaayo ng'akolaganidde wamu n'aba Cats Promotion nga bali wamu ne Multimind okubeera nti bateekateeka show wano e Dubai egenda okubeera mu ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'e10 era nga egenda kubeera ku kisaawe ekiri Abu Hairi awo nga kiriraanye Abu Hairi Metro Station ne Abakari Sudik Metro Station. Ne babeera nga bategese show eyo nga yakusonderako ssente ez'okuyambako okugulira abaganda baffe tiketi babeere nga baddayo ewaka. Ogwo nno gwe mulamwa omukulu ogwa show eyo. Si kujja buzi nti azze kuyimba nga bwe yajjanga edda mumanyi bwe yajjanga ano n'akola ki n'abakuba emiziki n'atambula n'akola ki n'agenda n'atambula n'agenda. Ku luno waliwo omulamwa ogwateekesezaawo show eyo. Ndikitegeeza buli mutwe ogunange ne gusasula ujja kuba gukontributiza kinene kukudda kw'abaana bali baganda baffe e Uganda. Gwe mulamwa gwa show eyo. Saagala omunnayuganda ali wana ndaba akitwalire mu kuba nti shunga zino eza bulijjo ezabazze okuyimba ne basanyukamu batambula ne bateeka mu musawo ne batambula ne bagenda. Eno erina omulamwa gwayo era ng'omulamwa ogwo teguli mu byabufuzi teguli mu byamawanga teguli mu bya ddiini kubanga abaana abeetaaga okuyambibwa tebamala kumubuuza ddiini ye okumuyamba, tebamala kumubuuza tribe ye okumuyamba, tebamala kumubuuza kibiina kikyawagira mu byobufuzi okumuyamba, wabula kasita abeera n'obukakafu obulaga nti muki nti Munnayuganda kiba kitegeeza nti aba alina okukola ki okubeera nti ayambibwa.
obo kitegeera kati kikakata ku Munnayuganda yenna ali wano mu UAE nga totunuulidde kibiina kimwogwa totunuulidde eddiini kimwogwa totunuulidde tribe kijovaamu wabula tunuulira passport joyina kasiteba ng'esoma nti Republic of what of Uganda kikakatako okubeera nti ojja mu show eyo okubeera nti ocontributinga okuyamba bannayuganda banno okubazawa okubeera nti baddayo ewaka era show eyo yakoleddwa nga ya layisi nnyo okusobozesa buli muntu okugenda mu show eyo yesu lwaki olaba nti bulijjo bateeka shows wano ez'abayimbi nga baziteeka mu zikiraabu baziteeka mu ziholo za hotels naye eno bagitadde mu kisaawe olw'ensonga nga beetaaga abantu babeere nga bajja mu bungi era ne bagifuula ya layisi ng'okuyingira kwaddira mu 10 zokka abantu ze bagenda okukola ki okuyingirira VIP yaddira mu 2 ordinary yaddira mu 10 oba kitegeera kisobozesa abantu okubeera nti bakola ki ne bajja mu bungi kati mu expecting abantu okujja mu bungi kwe kubaterekera n'ekifo nga kinene bulungi ekisobola obbamala kubanga kapasite y'ekisaawe ekyo y'abantu 15,000 bwe baba nga buyinza oga nti takisi etwala abantu 14 naye nga n'abiri gakola ki gajaamu kati naye eno kapasite ya 15,000 naye nga n'omutwalo ogusobola okukola ki okujaamu oba okitegeera kati tulina kujja mu bungi okusobola okufuna akasente nga kangiko era okusobola okuyamba abaana nga baki nga bangi shonda yategekeddwa mu kifo kimu kyokka tukyali ku kifo kimu eky'e Dubai then after yes after mwezi nga 8 ogw'e10 gye tukyayogerako egenda okubeera nga 8 ogw'e10 gye tukyayogerako then tunavaawo tulyoke tudde ne ku show endala eyanga 8 ogw'e10 egenda okubeera wano e Dubai gye mbadde nkyayogerako nti yo eri mu kisaawe okusobozesa abantu okubeera nga bajja mu bungi lwaki e Dubai batadde mu kisaawe Dubai eno yeringa center ya UAE olw'ensonga nti buli agenda Abu Dhabi yenna okuva mu states ezisinga obungi ayita Dubai nga agenda wa Abu Dhabi nti omuntu we Rasul Kaima toyinza mubulira show ya Abu Dhabi nga waliwo ye Dubai kyeza nti kyangu nnyo okuva Rasul Kaima okujja Dubai okusinga okugenda Abu Dhabi kyangu nnyo okuva Fujairah n'ojja Dubai okusinga okuva Fujairah ogenda Abu Dhabi kyangu nnyo okuva Umurukweini n'ojja Dubai kyangu nnyo okuva Sharjah n'ojja Dubai era kyangu nnyo okuva Jumani n'ojja Dubai okusinga ogenda wa Abu Dhabi kati olwekuba nti kumpi state nga 5 namba zonna za accessinga mangu Dubai okusinga Abu Dhabi yesobola kinti eyawano yo yateereddwa mu kisaawe tu expecting abantu bangi okuva mu ezo states ezaki ez'enjawulo okubeera nti bajja mu bungi yesobola batadde mu kisaawe ekyo kimu ekyokubiri oli ayinza okwebuuza lwaki Hassan the Rocks yavuddeyo okwogerera Sheno ajogerera ngani ate nga mu kampuni ezategese zitaliimu lwaki Hassan yavuddeyo okwogera era wano atuddeyo okwogera ngani nga munnabyabufuzi nga businessman nga munnaddiini ngani wano ntuddewo nga businessman lwaki ntudde wano nga nze nvuddeyo okwogera ku show eno olw'ensonga nti mukimanyi bulungi nze omu kwa director ba Mpombo African Restaurant ekyo kimu ekyokubiri Mpombo African Restaurant yemu ku ba sponsor abavudde okusponsoringa show eno ba official sponsor abavudde okusponsoringa show eno era olajja kwebuuza lwaki Mpombo ku kino yenyigiddemu wasiwulikikangako walala wonna nga nvuddeyo nga official sponsor okusponsoringa show yonna ku zonna ezibadde wano siwulikikangako lwaki ku luno Mpombo ewulikise era neevaayo n'amaanyi mangi nnyo olw'ensonga Mpombo yo yasalawo nti ku buli ekikwata ku Munnayuganda nti yeetaaga buyambi awo ffe ye layini yaffe bw'oba weetaaga okutegeera Mpombo Restaurant layini yaayo waweetambulira mu kuyamba aweetaagisa okuyamba Omunnayuganda lwaki kuba nze ndisiivinga abaana abasoba mu 10 ku restaurant buli lunaku nga bazze kusaba mirimu kati mmanyi obulumi bwe bayitamu nabo bennyini abali abeetaaga okudda ewaka baali bazzeeko ku Mpombo nga banoonya emirimu era bangi bansindika zi message n'essimu ne bazinkubira nga bantegeeza nti bali eyo basiraaniddeyo beetaaga buyambi kati bwe nalabye nga omukulembeze yavuddeyo n'awaayo show eyo nga yakuyamba Bannayuganda
amalulu gantuuseeko nga banoonya sponsor nabadde nyina okudduka ekikumi ekole ki njiyingire oba okitegeera olw'ensonga nti omulamwa gwayo gwakuyamba bannayuganda ate nga nange kyekintu kyensinga okukola ki okwetaaga mpombolosa nti eyagala nnyo okuyamba bannayuganda olw'ensonga nti be bagiyimirizaawo bannayuganda be bacontributinga 100% ku kubeera kwa restaurant eyo kati nayo erina contributinga 100% ku kikwatagana n'okukola ki n'okubayamba oba okitegeera era kyova nti ebifo ebyalondeddwa okubeera mu tiketi ezo ezitwatwala abantu mu eyo show Mpombo restaurant mweri ewala woyinza osanga tiketi bagiyita multi mind ebifo bibi wosanga tiketi officially ebiri officially n'abalala waliwo abajja ne bazikima waffe ku Mpombo ne bazitwala ne bazitunda eyo ffe gye tutasobola kukola ki kutuuka oba ne bayamba bannaabwe abakalubiriddwa okujja ku Mpombo ne bazibasanga gye bali naye nga baba bazijjeewa waffe oba okitegeera twenyigidde mu show eyo si lwa byabufuzi wabula lwa bizinensi nti bizinensi yaffe ya Mpombo restaurant gye tulaninga wano mu Dubai eyimirizibwawo bannayuganda era kyobola nti ekikwatagana ne munnayuganda nga yeetaaga obuyambi Mpombo ekola ki edduka 10 tesigalira oba okitegeera lwaki nti ffe ng'abampombo tisiga nti tulina ssente wabula akatini ke tulina n'obusobozi bwe tulina okusobola okwogerera ensonga oba okusobola okuteekamu akasente ke tutaddemu gemaanyi gaffe wegakola ki wegakoma twawukana ku balala kubanga abakungu bavudde e Uganda bangi abazze wano nga tubabuulira ensonga y'abaana abo naye nga tebarespondinga olina kusubira nja kugendayo mbalabe ekikulu si balaba tiketi zebaba bakola ki zebaba beetaaga era ojjukizikola nti omukulu Honorable Muwada bwe yajja wano n'agenda olambula abaana abo abamu bamukritisizinga bagamba nti azze kumookinga abaana kwekubisa nabo bifaananyi addeyo simanyi abitwale eri bamwongere ku salale lwaki tabaguliddwa aguzeyo tiketi mmeka oba okitegeera teyagula tiketi naye yatambuza amawulire n'agatuusa gye galina okukola ki n'agatuusa gye galina okutuuka n'obujulizi nga yeerabiddeko nga takoze eki nga tagambye mugambe naye waliwaddewo abala ennaku ezo abajja muno abakungu abamu okuva ku sayidi efuga eggwanga ne babaako projekiti yaabwe ya birthday gye balonkinga wano naye omwana yali abakolako interview ku mukolo gw'okulonkinga projekiti yaabwe ya birthday yababuula ensonga z'abaana abo naga tulina abannayuganda abali stranded abali wali abeetaaga obuyambi beetaaga tiketi kuddaka mubayambye mutya nga mmwe abagaa nti projekiti yammwe gye muleese eze kuyamba munnayuganda abo mubayambye mutya omukulu n'agamba yes omukulu n'agamba nti abo baba basiba kitegeeza balina emisango gye balina okusooka obavunaana baleke baddeewa ewaka omwana amugaa nti tebalina misango wabula bajja muno ne bafuna obuzibu ne bayinga overstay kati ekyabateesezaawo babatereseewo beetaaga tiketi babeere nga bakola ki badde eka omukulu naddamu n'amugamba nti okubeera mu overstay nagwo guba musango n'olwekyo ensonga zaabo ziri wakati wa gavumenti ya Uganda na gavumenti ya wano be basobola ozikolako naye n'akikola atya n'akyesamba eyo projekiti nayo neraga nti tekiriimu era neraga nti terina kyesobola kukola ki kuyamba kati abaana bwe bajja nga babeesamba munneesamba efaanagana bwetyo ne tulabawo omuzira kisaavudde naga nti nze mpadde talenti yange nga kyekyobugagga kyenyina kyensobola okwayo okuyamba abaana lwaki tuba tetumukwasizaako yensonga ki twavudde tukole ki tumukwasizeeko kati ekyo tukoola mwenna abali eyo amakampuni gonna agali muno ag'abannayuganda zi projekiti zonna ziri muno ez'abannayuganda muveeyo tukwasize wamu ku eno show tuteekemu ssente nga nnyingi abantu bagendeyo mu bungi tusoloze akasente akawera gwe mukisa gwokka abaana abo gwe balina okubeera nti badde waka bafuna akasente badde waka ate nga naye siri sure nti ssente ezinaavamu ziyinza okumalawo abaana abali wano abangi abeetaaga okuddayo waka abaana bangi nnyo sente zikyetagisa nki kati tiketi wabeera nti tugambe ekitono nga ya 1000 kitegeeza be bantu 10 ababa bayingi be bantu 10 abantu 10 bazaayo omwana omu abantu 10 bazaayo abaana 10 abantu 10 bakola sente isobola okuzaa abaana 10 kati bajja tulisa abantu 1,000 bayingire mu show
abantu omutwalo mulamba tumanye nti basobola okuzaayo abaana abawere olunana oba olukumi tuwekeko oba kitegeera saba olukumi luba lunene bwebanga balusituddano ne balukola ki ne baluzeeka kiba kinene nnyo kyebabakoze era tusaba gavumenti eno singa kibadde kisoboka yali badde nga supportingana nnyo eno show okubeerawo kubanga tuyambyeyo guno mirimu gyayo yeteekeddwa gikola ki yeteekeddwa gikola naye olwokuba nti yo yavayo neeraga kubanga minisita omukulu honorable owagundi ow'ensonga z'ebweru mwerabidde erinnya Jejje Odongo yavayo n'agamba gavumenti erina ssente zakugulira abaana abo tiketi kukola ki kubazza waka oba ekitegeera kati ffe twewaddeyo okubeera tusaponsalinga show eyo egende mu maaso tusobole okufuna akasente ako akasobola okuyamba abaana babeere nga badde waka ogwo nno gwe mulama gw'eyo show egenda okubeera nga ennaku z'omwezi 8 ogw'ekumi wano e Dubai ku kisaawe kyebayita Abu Hail Stadium buli ajja yena ng'olinye train kakasa nti oviramu ku Abu Hail metro station era green line gyoba okola ki gyoba okwata bw'oba ovudde tugeze nti ovudde Jeberaali ogira ku red line bw'otuuka ku Union kyusa odde ku green line bw'odda ku green line tandika kuwuliza metro station nga zijja zeesoma kasobola nti Abu Hail metro station kola ki vaamu ojja kusangawo abaana nga bayitirivu obungi ojja balaba awali omukolo tewakola ki tewabula ojja kubasanga bangi n'ekirala era Mpombo restaurant nga sponsor era yeyavuddeyo okuba nti yegenda okukola ku nsonga y'ebyokulya mu Kivulu ebikwala okulya nyama njokye enkoko enjokye zino Rolex chapati chips biki byonna tugenda ofuba kola nti tubiteekayo mu bungi abantu abanajja basobole okufuna ekyokulya kubanga tosobola kunyumira muziki nyenjala ekuluma kati omuntu bw'otadde eno gaa nti kamala ogenda okufuna ekyokulya lyoke ngende mu show gula buguzi tiketi oyingira show ebyokulya munda gyebiri ojja bifuna wefuba okola nti bw'oba oze n'ekikumi fisaamu olwasatu oba olwabiri oba olwataano olw'okugula ekyokulya osobole okunyumirwa yennyabo kibusa ng'okijjirawo wano nti of course sente zimaze okulabika eza tiketi baza abaana bameka abaana bameka kubulako eno egibayita outpass oba emergency traveling documents zigenda kubaawo ezo kirungi nti embase yakkiriza yasabibwa nekkiriza okubeera nga egaba outpass ku bwereere kitegeeza nti omwana afuna tiketi outpass afuna ya bwereere wakasita ofuna tiketi olina okutegeeza abantu bo abasobola okukonda osobola okucommunicatinga ne embase omulimu gwayo ejja newandiika amannya bameka abafunye tiketi nti tuli 10 newandiika amannya gammwe ne bajjako details zebakwatako ne baddayo ne bakola zi travel document ne bazireeta ne bazibawa nemufuluma nemwenya nemukola ki nemugenda kati ffe kitukakatako essaawa eno kunoonya tiketi ziri travel document embase egenda zikolako free ezibawa ku bwereere tezikyasasulwa kubali mwawiri tebazisasula naye kubana abali ebweru bo baba balina ozisasula ekirala waliwo abankulidde amasimu nga bagamba twawulidde omukulembeze yakoze show ey'okuyamba Abannayuganda bazze waka nange ndi wano ndagala kudda waka nti oliwa mbeera wano mu Albaraha bakisusa bakijja ku levo yakyo ku levo endala webitakwatagana nako nange njagala kuddaka seboseeka nange munteekemu abo abagenda okuyambibwa nokubuza oludda nti ndi mwalibala mwalibala nti be bagenda okuyamba beba abali mwawiri abasalawo edda nti baagala kgenda waka ne basitula n'engugu zaabwe ne bazitwalawa nga n'amanya gye gali ate omwana asituka najjo essaawa eno tagenda kubalibwako kwabo atulina sooka bali abasooka first come first serve tosobola kusavinga tosobola kuzzayo mwana azere agenzeyo leero eri amazeyo emyezi 2 tuba tunatandika kwali amaze kati abana bazzeyo oluvannyuma nga bali abebiri bafulumye nabo olyawo nga nekkenza agamba nange mbawaddeyo share yaki nene ojja kunyuma abaana bantse bwe batyo abayimbi bazo waneno bangi nga n'ensonga ne badde ekyaliwo ne bakola shows ez'enjawulo ne bazifunye ne bagana akaabo ne bagenda nga tebalinnye naye
wadde ogenda okulambula ku baana ate nabo Bannayuganda ate nga bakava mu ate wabanga ye omukulu Bobi Wine asazeewo akola ekyo then kibira kyanjawulo era kakibeera ekyokulabirako eri abayimbi abalala kubanga abaana Bannayuganda abali waneeno sente ze bakola ebiseera ebisinga mu nsonga zifunamu abaana bava wano ngali mu biyumba badde ne stresses zaabwe watuuka wali oshiba nti ayingira wali yadikezo akola ki ayingira so ng'omukulu yavuddeyo wano tusaba abeereko n'abalala bakola ki kubanga abantu bagenda kuggwa abaana bagenda kuggwa abagenda kulambe babakyali bangi oba kitegeera kati ate kulaba waliwo layiniza kati nze nga bwe ndi mu business abantu abasinga bungi show ezigenda okukolebwa bantuukirira kizibu nnyo oli okuba agenda kukola show yonna wano oba wa comedy oba muyimbi oba muzanyi wa mizannyo abategesi ne batantegeezaako olw'ensonga nti nyina abantu ekirala nyina location omuntu asobola okuteeka ekipande kye ng'alanga nekirabibwa abantu abawera 600 buli lunaku oba okitegeera kifo osobola olagira omuntu nti genda ogula etiketi ku mpombo ng'oli amanyiwo wajja ogisanga so kati nze banja shows nyingi eziriyo nakati ezigenda okuvaako eyo Omukulembeze eddeko weeziri n'ezigenda okuddako ng'eyo Omukulembeze ewedde nazo ziri awo zisimbe layini mpaka mu Desemba ziri awo nnyingi bwendula ku mmeeza yange lisiti yaabo abeetago basponsalinga nyina shows ezisukka 4 eziri awo ez'abamawulana ne layini ez'abasona beni ez'abaani zonna ziri awo zisimbe layini oba okitegeera so kati tubadde tusaba nti Allah bw'atusaasira eno show y'Omukulembeze neera successful nevaamu akasente akawerako netukusitulayo abaana betusitudde ne bagenda eka nammwe abayimbi abalala bali abamanya edikezo naawe erange eyiyo naawe gabe nti nange bannange bwabaawo abategesi abasobola okuntegeka ndi free munkime nange nzije muyite abantu akasente akavaamu nange mbeko bezizize waka ensonga gyogedde ensonga nkulu kubanga mazima gali nti abantu abo of course Bannayuganda bennyini be basupportinze abo okyogere nti nga mpombo nga bw'okimanyi nti Bannayuganda bagiyimiriza nawe n'osalawo muveeyo muyimire okulaba Bannayuganda abo bwe kijja okunyuma mu kubanga abantu bano bageranga mu bivulu tezalinga nsolo balinga bantu kale si okusaba mbo babyampaka naye tusaba nagonje tusaba buzabe ndi kibiri kyakulabirako abayimbi abali e Uganda abamanya abalina obuwagizi nga muli omugamba nti mwagalibwa abantu babaagala nammwe mulage omukwano yaba abantu muganda babaagala izo Kamiliyoni gyemuli Edikenzo gyemuli Bebekulu Joli babakubye nnyo obucupa olw'empisa embi nga babakyaye kubanga temwagakati vaayo gambe nti kukola show yakuyamba abaana bazza waka ani ayinza omukuba akacupa kiyinza n'omuyamba okugjawo eri gundi ebaddeyo yomukuba obucupa baga nti omusajja yakozeyo ku kintu ekyamakulu okuyamba Bannayuganda kuba ekibadde kimukubya obucupa kubeera ku saidi etayamba baki Bannayuganda kati kulona aveeyo agende nti nange ntegekesho Dubai njagala kuyamba Bannayuganda bakole ki baddeyo waka tujja kuyingira oba okitegeera tujja kujja sho tugiyingire olw'ensonga nti twagala kuyamba bannaffe babeere nga baddawa ewaka era teri agenda kukuba ebyo biteeke byonna ebbali omulamwa gwa sho omulamwa zegambye ebivulu bingi ebadde wano sibeeramu nnyo sibeeramu olwaki emiramwa gyabwe ejira teginkakatako ne guno omulamwa gwazze nga gunkwatako nganze nange mukatono Kenya navudde ngamba nange netabye mu bagende okuyamba adene kungulya tiketi aje ku Mpombo African Restaurant wendi njirinze bakwena VIP Miss Amazon njagala tiketi bakwena VIP ya dia mwebi osobola okukola okumpi n'Omukulembeze ku stage otukwatire show otukwatire ebinyuma bikibitina nga Omukulembeze ali awo nga tolengera muki mulengere wabulanga omuliko kumpi awo naye nno bannange ekyo kyekiriwo gwe mulamwa gwa show twongera okubakowola mujje mu bungi banne tuyamba abaana bano mujje mu bungi tuyamba abaana bano totunulya agenda kuyimba nti wa NUP wa NRM totunulya agenda kuyimba nti wa NUP igwe wa FDC totunulya agenda kuyimba nti wa NUP igwe wa DP no tunulira omulamwa gwa show guli ki gwe jangu lwekyo olwogwo omulamwa gwe guba gukuleeta
obo kitegera kale gula ticket ojiwana ayingira goleme genda obato yagala Bobi Wine ng'omuntu batomwagala jangu gula ticket ya dia mu 10 ofune goyo mugati gendayo nange sponsor yange jenkoze ki gempaddeyo neze sijja genda Bobi Wine sikola ki simwagala ne ticket yo gugenda waffe kitwetaaga sente kuzza baana waka kito obo kitegeera sente kuzza baana waka eno yensonga etulese wano olwaleero twagadde okunyonyola ensi eggwanga libeere nga ligitegeera nga mwenda agenda kubeera Abu Dhabi era abali Abu Dhabi program bagimanyi nga bwetambula ekifumu agenda okubeera era sente zisigala zezimu era neziva Abu Dhabi nazo era zigenda kukola ki kuyamba baana bebamu si Dubai wokka kubanga nageddeko ne Hojja Medi omukubatira okuyamba abaana abo naga nti badde batandise okulondamu abaana nga batandise obbazaayo gye baava abaava era Sulukayima nga balondamu gye omudde era Sulukayima gundi era Sulukayima emyeteeka era Sulukayima ebavunanyizibwako mugenda naye yiye butya bwe bakola ki bwe bazaayo oba okitegeera Dubai nga yagala sigaza baayo abaamuno ne Abu Dhabi bebeesigaza so kati tulinda abaana kubeera nga ate babazaayo gye babajja gye batalinayo wadde akantu wabula tubayambe babeere nga badda waka nsonga nkulu nnyo eyo tweyanziza nnyo Hassan Darok CEO Mpombo African Restaurant era wabale kutangaza nsi kubanga basinga baddeyo nga beesunze show naye nga abamu tebamanyi mulamu oba oli awo eriyo abategedde omulamu awo mukulu abadde batagenda kujja bategenda kujumbira naye olwakino kyonnyonnyodde nkakasa nti bajja kusituka mu bungi ate babeere nga basupportinga bannayuganda bannaffe kubanga bakola ki nga badde waka gwe wenna inamu akakunkuna obanga okyagala okumanya ekisingawo genda mu comment section ate obeere nga obuuza ebibuuzo byompozi ne Hassan Rocks gundi afferity page ya TikTok Hassan Rocks osobola okugenda nayo kenyininyini n'omunoonyako n'oteekayo ekibuuzo kyonna kyagala okumbuuza ku kibala wali mukakamu era asobola okuddamu ng'ata sisemu wadde so tubeeyanziza nnyo okutwagala tweyanziza nnyo okubanga muyimirawo ku lwaffe aba Nyondo Media ne mutuwanga amatu gammwe nate era bye tubagambe ne mubiteeka mu nkola era nga nzikiza ne kino kirina mu nkola tugigale muzeeyi oba okyalinawo akatalekeka kwebaza bawagizi baffe abawagira Mpombo African Restaurant bannange tubaagala nnyo mwe mutufudde kituli olwaleero mumufudde Mpombo Restaurant okubeera nti ye best restaurant mu UAE oba kitegeera tewaliyo restaurant y'Abannayuganda essaawa eno gyoyinza kwogerako etali Mpombo African Restaurant naye nga ekitufudde ekyo immwe kyova olaba nti ffe mweffe ensonga nti ekikwata ku Bannayuganda tudduka misinde kuba Mpombo yafuukanga embassy abaana bonna abalina ebuzibu abo batuukira aye netujja tufuna omukulu w'ekya Medi akolanga welfare wa embassy nti ye Mpombo Restaurant yafuulanga ofiisi ye buli amukubira essimu munnange baŋŋambye nkulabe genda ku Mpombo munnange nsanga ku Mpombo so kati ekifo ekyo twakiwaayo ku lw'okuyamba Bannayuganda bakikozesa buli alina kyakola kyonna nga kiyamba Munnayuganda ofiisi yo jangu otuule enkiiko z'embaga zituulaawo enkiiko z'abafudde abasonda ssente z'okuzaayo abaana emirambo gy'abantu ababa bafudde n'egy'Abannayuganda enkiiko zituulaawo enkiiko z'abaana betaaga kusondera ssente abali stranded abalina obuzibu enkiiko bazikola ki kirina kugwera ku Mpombo buli kimu so kati Mpombo African Restaurant tubasaba buli omu agitwale ng'ekifo ekimukakatako okukiyimirizaawo bw'oyo ekyokulya lowooza ku Mpombo oyagala kyakunywa lowooza ku Mpombo olina obuzibu oba ssanyu pate na buli kimu byonna tubikola ku Mpombo African Restaurant naye nga byonna tubikola olw'obuwagizi wammwe tubeebaza nnyo mwebale ddala okutuwagira n'okubeera nga mufollowinga buli ekikwata ku Mpombo African Restaurant naddala nga muyita ku mikutu gino nga ogwa Nyondo Media mwebale nnyo mwebale ddala ndabika nkomyawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mpozi ntumira ku baganda bange bonna bekola nabo emirimu gya Mpombo staff ya Mpombo Restaurant ne management ne ba director bana nga Ajat Sharifa Miss Amazon nga Seka Kasimu Matumbwe Haji Musa mwenna mbagala nnyo era mbatumidde mwebale kukola mirimu na kuweereza ggwanga
Nyondo Rozet, Nyondo Media nga wiki yali emabega wa kamera mosegale bulungi. Mukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 2 6. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.